asigala nga waliwo eddibu oba vacuum omuzungu n'olw'ensonga All decision is taken by council. ali ne batula kugombola ne batulonda eraga nti okoze ekifo akivuddemu abenga ebbali kifuna obukulembeze kisobole okutambula mukitegedde bulungi nze baluwa ikwata Njirina wano.
naye sisobola nange kuddamu kubakkiriza kulabikira kakiiko kawa chairman Kibudde muwandiisiganya ne mwami Kisolo tegerekese kubanga abo bo mbalinako nange obujulizi bwendabyeko n'amaki naye nze sisobola kukola nsobi nange gyendabyeko n'amaki nze nyimiridde wano njala kuddamuuko nze obadda mukana mbakola ki byebapanga ebyaffe wano si byakupangapanga olwaleero ne tujjako omuntu bwenkyala alizayininzi ffe twagala byebakola nga babikola mu mateeka nga tebalekayo obuwaayiro bwonna obutatujjaamu okusinga g'okutuukiriza ebintu ebyabwe byebagala ebigendererwa byabwe twagala omuntu gwe bawadde ekifo kye bwa chairman nga tumumanyi era gwe twerondedde okusinziira mu kawaayiro 46(1)C nga tugoberedde amateeka kubanga byonna byonna twabigoberera olredde naye kino kyaleese kuteekawo enjawukana abantu yebo balonda be baagala abaabwe kuva chairman tumuggyemu obwesige nitugoberera amateeka gonna nga we galina okutambula amateeka tugagoberedde ebbaluwa tuzituuseemu ofisi tuzituuseemu bamuwandiikidde ajje alondere ku kyalo yasazewo alondere ku ggombolola atuteekako abakulembeze ffe be tutaagala abatuuze tugamba nti ajje ku kyalo tulina kulondebwa ku kyalo abakulembeze abala kututeeka kuba abakulembeze abaliko be twagoba ate ye kennyini be yazi etteeka liyo bifonna abakosajja mukulu myaka 5 omwemeka mukyalo teeka tubakuteesa jeze fe kitwagala ng'abatuuze baleete abakulembeze ku kyalo twerondere ffe ng'abantu abanaatukumira ekizibu kyaffe so si kutulondera ggombolo okutulondera nga nnaku 3 z'omwezi gw'okutaano twafuna amawulire nti Ssentebe already yatulondedde ki yatulondedde executive y'ekyalo kyaffe Katubamawa ate netufuna n'amawulire nti Ssentebe eyaliko nti yali ekulira olunaku olwo kyali kirimbo kubanga ono omusajja twamuggyako obwesige nga 16 ogwokusatu obuwayiro bwonna bulaga nti section 1418 already ekyo kyakolebwa kati ekyandikoleddwa okutulondera abakulembeze baffe kuba no executive eriko tetwagala okujibira nga nkikuuma ebbanga lyonna nakikuuma oba nnaku 3 oba wiiki oba mwezi nga obuyinza obwo twayitiddwa ku ggombolola era gye batukwasizza ki obuyinza obwo obw'ekiseera era ne batubukwasa era ne batunnyonnyola nti ku lunaku olwokusatu bajja kujja ku kitundu bakole ki balaga abatuuze abakuuma ki entebe oluvannyuma lwa Ssentebe LC1 Katuba okulekulira nga bagamba ekifo gye tujja sigala nga kiki nga kikalu kati nze mbadde mu kabineti nga nze defense naye nga nasooka nenkolako obwa defense nembuddako buki buzzi nasooka nenkolako yatulonze executive ya tugamba mu kutunnyonnyola twagenze netunnyonnyolwa chairman LC3 ng'era atuddewo liso yabaddewo nti byatunyonnyola bivudde mu kanso yaki ya Ggombolola. Walayidde n'abantu bameka? Nze nabadde Ssentebe gamba Haruna ne Vaisi era abadde Vaisi woli abantu era nga badde mwabuzeemu ebifo kubanga kati owabalema bamwongereko ekifo ky'amawulire n'ekyabalema agire nga kikola ki nga kitambuza omuwandiisi yabadde wa gundi wa development wa byankulaakulana
ne bamuwa ekifo ky'ekkalaamu kuba n'omuwandiisi yalekulidde naye agire ng'akikola ki ng'akikuuma kati defense ne bagiwa abaddemu n'amawulire ffe tulonda akakiiko kiffe ke twagala era nga mpumbawumba bakama baffe mutuyambire ddala kaawo RDC ne ofisi zona ne gundi yaliwo twagenda mu kanso ne chairman LC5 yaliyo nakama akasajja mukatwalaganyiriza sagala bukole nganchi ali ku LC5 sagala mukulembeze ayonona kitundu n'ensonga ezo chairman LC5 azimanyi ne kansala zona bazimanyi era tusaba bakama baffe mutuyambe twekubidde enduulu kale ne Galaxy Daily Dose usawezi wera bekonga we wakana kusimba nze Kakinda Patrick omutuuze w'Egatuba siri mu mativu olw'ekyo Ssekikubo kye yakola ife okututegeereranga abatuuze b'oku kyalo okutulondera akakiiko twajjako oli chairman stamp najja nagikwasa vice koramu yaliwo yonayona ng'ejjudde naye ate mu kukomawo waneeno nga atulaga ono koramu teyaliwo yajjayo ng'omu okutugira ate stamp ne kusaka kati tetumanyi gye tujeri kusawa yakakati kati naffe tuli mu matiga tetumanyi kiki kiddako bali mukobane n'abagagga bagala kututunda kuba kati situtegera kiki kiddako tuli mu matiga tulinga bali mu buwambe Ssekikubo kye yakola kibi naye yali agijja ku vice ate ffe tetwaliwo twagenda okuwera buwulizi nti ate sitambo agiwadde oli kyokka ate oli bebamu bebabaddeko ku kakiiko era ebivuyo gye gimu egy'ettaka egiriwo era n'oli yennyini era nabo bonabona babaddeko kati ffe twagala tulonda akakiiko gundi kaawo yamuwa amateeka galina okugoberera najja n'akatabo ka ssemateeka ng'akawanika mbu yagoberera ssemateeka yeegwa alina okugoberera biri muli mu ssemateeka tugenda okunoonyereza obuwayiro bwagamba nti mbu musimanyi yagoberera akawayiro 24 nga kamulagira kubeerawo nga ssentebe si kulonda alina kubeerawo n'alaba kiki ekigenda mu maaso kanso yatuula yagamba ddayo ku kyalo tugende tutereeze ekintu ekiri ku kyalo tebamulagira kulonda mutuyambe Ssekikubo yabika yekobanye n'abagagga bagala kututunda gye buvuddeko nali neetaaga ebbaluwa agiwandiika asula walala stampu esula walala bane ekyalo kyaffe kiri mu matigga abagagga bava buvyeyo nga bakugamba wano vaawo wano waliwo omugagga eyagulawo akakiiko Ssekikubo okoze kyamaanyi nnyo oba obugagga bwo oyagala kubujja mu kyalo kyaffe twesonyiwa oddeyo ewammwe ekatente naffe tuleke tweyagalire ku bujjajja bwaffe gova buvyeri oleeta abasajja abayaayeyaye olw'okuba gwe obategeerera tebaasoma naye naffe tuleke tukozese akafa akatono ke twasoma oleme kutunda kyalo kyaffe kukimalawo lwakole ki adde ku bbali era kye baakola naye bwe tuzze tugoberera ensonga zino okuziggusa tufune chairman omutuufu kubanga chairman gwe twamala omuggyako ne tuteekawo vice ng'era etteeka lye limutaddewo okugira ng'atambuza ensonga za chairman kaakati bo baatuula eri okusinziira ku ndowooza yaabwe kubanga era chairman abadde akozesebwa Ssekikubo owa LC3 nga mu nsonga zonna bw'ova eno nga biganye olina kugenda wa Ssekikubo ate gwe bakolagana naye kakati ne tulabanga tujjeewo oli naye nga abadde amukozesa waali ng'era gwe tulina otutuukirako Ssekikubo chairman wa LC3 ekintu ekyo ne kitukaluubirizaamu kati nga ffe kye tusaba nti sitampu eno essaawa ya leero baagikwata ne bagijja ku twali tumanyi etteeka gwe lyagirekera ne batuma Mr. Kaganga ng'era Ssekikubo yamutuma kuba bakoleraganira wamu nga Ssekikubo yamutuma najja ku sitampu ku muntu gwe twaleka nga tukoze eki nga tumanyi nti yalina sitampu vice chairman omukazi madamu Agaba bajja mpola ne bakola ki ne bamuggyako sitampu
ku luutu eyo olwaddako ne batutegeeza butegeeza nti bajja kutulambululira akakiiko bo ke balonze ate nga akakiiko ako kyali kipange kubanga bwe baamaliriza baalina gye baatuulanga abakulu abo be baalonda ne Bassekikubo abo ne chairman gwe twajjako ne bateesa omukazi bamuggyeko sitampu tajja sobola kukola biki bigendererwa byabwe ne bagenda kugombolola ffe bwe twafuna ekiwandiiko ekyava ewakaawo nga kimulagira okujja ku kyalo nga naffe weetuli okulaba nga tutereeza ensonga eyo gye baakolera eyo kuba ffe tetumanyi na gye baagikolera bo bajja buzikola ki kutulaga bulazi nti ono bano ke kakiiko ke twalonze ne baddira omuntu abadde munnamawulire ne bamuggyako ekyamunnamawulire ne bamuwa ekirala abantu abo bonna nga balondebwa tuba tulina okubasemba nga ffe abatuuze b'ekyalo kuba gwe bajjako sitampu nga tebakolagana naye ne bateekawo abadde ku kabondo kali akakibudde Isaac gwe twakola ki gwe twajjako ne bazimba ki akakiiko akaabwe ekintu ekyali ekimenya amateeka kubanga kaawo alina obuwaayiro bwe yalambulula bwe balina okugoberera nga bwasooka 14 18 ako twakatuukiriza nga balina okugoberera akawaayiro aka 46 1C ako nga ffe katugattira wamu ku kintu ekyo kye baakolera eyo baatugaba baatuulanga kitambu eyo oba gye baalondera ffe kujja kutukakaatikako abantu ate ffe betulaba nga be bamu be bali kati ffe kye twagala essaawa ya leero kubanga essaawa eno ffe tetumanyi sitampu nawe eri abasajja be baalonda bo bamativu balaga nti batandise okuweereza ffe tulaba enkola eri eyaliwo ng'ate yeekola ki yeekomezeddwawo so ensonga eyo tulaga obutali bumativu era tukyerwanako twagala mutuyambe kaawo ne bala DC kubanga kati ne Ssekikubo ffe tetukyalaba nga ofiisi yeekola ki erina okutuyamba kubanga yeemu ne bali Ssekikubo yalina ebiruubirirwa ebyokutunda katubagimalewo yagende kuba yagamba agenda katuba talina kyajagaza kati bano baateekawo akozesa bakozesa ate ffe tetubalondanga ffe twagala oba bakaawo babaani bajje ku gurawundi tutuule n'abatuuze tutonde mu eyo interim government kuba ffe tetuwakanya mateeka twagala tugoberera amateeka nga bwe gakola ki bwe gatambula eyo interim government gye twagala ffe tulina abantu be tutunuulidde n'amuwa ssente oluvannyuma lwaki lw'okukwata amawulire gaffe n'amuwa ssente amawulire ne bakola ki ne bagatuulira siri mu mativu ku bya Ssekikubo byakola kubanga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri ng'ekyalo twajjamu chairman waffe Kibudde Isaac w'essimu ne tumuggyako ku ntebe obuvunaanyizibwa ne babuwani vice we naye kati mu kulonda akakiiko akapya twawulidde buwulizi mpu yalonze akakiiko vice yamuggyeko obuvunaanyizibwa kati tuli mu mativu n'olwekyo ng'ate nze mwennyini muyinako obujulizi bawamba ettaka lya muzeeyi wange kiraba n'akyusakyusa ng'alimbalimba mpu ebyapa bifu naye nga ne gwalese ku ttaka talina wadde ekyogerako nti oba alinako poloti etumusaba ebiwandiiko nga tabirina kiraba kati adiringa n'abagagga ne bajja ne bawamba ekyalo tekikomye ku ffeffe kabula n'abalala bali bakaaba abasengudde naye weddukira mu ofiisi ye akuzza bbali nga bakwacanga ofiisi ozimulagira n'obuyinza bwe ateekawo olukuŋŋaana tulonde chairman gwe twagala sirina nze bingi byamugamba kyokka kitumala bonna ne RDC bonna abamutwala bali bakamaabe batukwatire mu nsonga eno kuba bamuwandikira ebbaluwa naye aziyita mabega ati ye n'akola byayagala ayiseewo ekigendererwa kye kuba wajja ku kyalo alinako abantu be badiringa nabo bawe obuyinza ate ffe betutakwatagana nabo kuba benyigira mu mivuyo gye tumanyi ate yetakikiriza nti tumanyi emivuyo gyabwe gye bakola bo ne waba takomyewo ku kyalo ffe tusobola okulonda omukulembeze ffe gwe tuwulira gwe twagala asobola okututwala mu maaso waffe gwe tulinamu interest asobola okututwala mu maaso naye baneeno bano ntuli musenga nga vudde mu ngazzeemu twava mu ddubi tulinga bali abatudde mu sepiki omututaddeyo omuliro wansi tulaba etwokya ate tubuusemu tugudde mu muliro dayirekiti kwera bano byatulondedde tebagenda sobola tutwala mu maaso bebamu bebali eri bali mu interest ya ttaka kyekigendererwa kyabwe kya ttaka
tuli bubi banaye ofisi ya kawo ofisi ya DC DPC mwena banaye bakama baffe musituke ku nsonga ye Katuba tuli bubi ne ofisi ya president webesobola okusituka ejjetu yambe banaye mutu yambe tuli bubi kukikwatagana ne LCA Katuba tuli bubi kati mumenyi wa mateka butandise batandise kutusubira mu mayumba ebiso byaffe nga babitwala lwa nsonga ya bukulembeze bwebafu yansonga ya bukulembeze bwebafu abantu batandise tusibira mayumba ababbi nga bajja bamenya tukali tutandise kukula mu nzigi tunazituusa wanga buli kanako tuzikulamu lwa bukulembeze bufu bukutuuka yo kubokulonda defense gwe batuteekako ye bakasawa 2 bagifuula dole njo nazanyisa muno linakwatamu nono nakwatamu no linakwatamu tetutegera kiki kiri ku kyalo tuli mu bubi tuli mu matiga batutunda chairman yero sifiriye komanye n'abagagga okututunda ku kyalo yasabo yono yona tulina nafe gureda ngayo twalabye eri mu lubiji kitebeka kiddako kwa kati otakiririza batuuze bo berondere go basalirewo nga gwomu kitegezo oli mukobane atuzeka abantu bali eri ababadde bakwatagana n'oli oli twamujjako alina okuleta ebbaluwa eraga nti oli yakola ki ya resigning ate twekubidde enduulu banaye bakama baffe mutuyambe sekikubo yekizibu ku kitundu kyaffe sekikubo afuuse sekikubo kugombolola newa bwe bamugoba tata we watuukire okugamba banaye ekisanja ekiwedde tata we yasituka najja natugamba banaye omwana temumuwa sekikubo bwe buzibu ku kyalo olwokuba kati awulira abagagga kati bamulimbalimba yali mu interest ya ttaka talumirirwa kitundu nga